ono tasobola kutuula bw'omutuuza tasobola yabaka bwe basiwaati tasobola kuyimirira tasobola kweriisa buli kimu tukimukolera tumuliisa tumulabirira nga bebe akava mu lubuto talina kyasobola kukola n'okulya emmere talya emmere nkaluba nga muwogo lumonde ebyo ali emmere eri soft kubanga tasobola kugaaya. Amanya gange mpitiwa Lydia Hayinza nviira Mbuyaki na Wataka. Ekindeese wano nazaala omwana nazaalira mu ddwaliro ery'Embaale e Bududa. Mwana ono namuzaala 2017 mwezi gwa 7 nnaku nga 22. Omwana ng'amaze emyezi 3 olumbe lwamukwata. Mwana natandika okukaaba nga bwe yeesika bw'akaba nga bwe yeesika. Bwe nagendako e Bududa mu ddwaliro ne bansindika Mbaale mu main hospital. Bwe natuuka mu main hospital ne baŋŋamba nti ono omwana ffe tetulina ngeri gye tumutandikamu kubanga tazaaliddwa bw'atyo. Ne bansindika mu ki hospital nga tebampadde ebipapula byonna just bansindika busindisi. Bwe natuuka mu ki hospital Mbaale ne baŋŋamba omwana ono tetumusobola kubanga ffe tukola ku baana abazaaliddwa n'obulwadde nga yeegasse oba abazaaliddwa babiri oba emikono gyakyama. Nenzirayo waka nennemererwa. Kati bwe naddayo waka nga binnemye nembeeraawo neŋŋamba kati nendaba nga binsobedde nenzija Kampala. Bwe najja Kampala nagenda Naggulu hospital Nakawa. Bwe natuuka Naggulu hospital Nakawa kyekimu ne baŋŋamba nti omwana ono baamuyita ng'abatunulira ng'alaga nti awulira. Ne bagamba omwana ono obuzibu buli ku bwongo naye nga ffe government hospital tetulinaawo obusobozi bwonna bwe tusobola okuggyako tugenda gamba nti omuleeta nga buli Lwakubiri for physical exercise. Nagezangako okutwala physical exercise naye ng'omwana olumbe lumusika akaaba kiro kyonna akaaba misana gwonna seeba akakiro sana simuteeka wansi. Kati bwe twabalaawo nesomba nnyo Naggulu hospital nendaba nga tewali ku njawulo ne neŋŋamba kangendeko mukono ku Mukama afaayo. Mukama afaayo we natuukayo era bye bino ne baŋŋamba ne bambuuza wa gy'obeera ne mbagamba mbeera Mbuyaki na Wataka. Ne baŋŋamba nti Mbuya ebeera kumpi ne Naggulu gy'oba omutwalanga physical exercise. Ne mbagamba bannange ntambudde nnyo n'ono omwana physical exercise kubanga tulina okugenda buli Lwakubiri physical exercise. Lulwoka mu wiiki tugendamu mulundi gumu sirabyeko ku njawulo. Ne bansindi nengenda awo kennyini neneesitula nengenda Mulago nga tewali ansindiise nga siraba buyambi bwonna. Bwe natuuka Mulago ne baŋŋamba ngula akatebe ka wheeling chair k'omwana ne kasitaani kano keyekwatako ne bayanga omuyigiriza ngeri gy'akolamu ebigere. Akatebe k'omwana baŋŋamba $500. Awo ka wheeling chair simanyi kano ka standing simanyi ka standing akavuga banenge gy'omusibako emikono ne yeesindika bagamba $25. Ezo zonna nga sizirina kasina wadde wendowooza ozijja. Genze mbeeraawo bwe ntyo paka olwaleero luno nengenda bwe nalaba nga biganye nengendako Mukoso hospital. Bwe natuuka Mukoso hospital bansaba $3 million. Bwe natuuka eyo ssente era nga kyekibeera nga ekizibu kyendina kya ssente era nayo nennemererwa era nenzira waka. Kati awo nembulwa obuyambi bwonna naye buli gye nalaganga tebampako kantu konna okuggyako Mukoso bampa kakaadi naye kakaadi simanyi ngeri gye tusenguka mu mayumba g'e Kampala gano simanyi ngeri gye kambulako. Kati okutuusa olwaleero luno sirinaawo buyambi bwonna, sirinaawo enzirukira. N'abaali banyamba bonna bankoowa yali ampaako $5 by'okugulira omwana akawunga
baakoowa nabo kati nabo balina ebizibu byabwe baakoowa. Sinaawo buyambi bwonna. Omwami Yadukka n'agenda yatulimba mbu agenda kukola atuweereze ssente. Bwe yatuuka eri esimu ye weebeerako takukwata awo oluusi tebeerako. Kati awo ne binsobera nga nze ndina abaana nadde ndina abaana 9 omu yafudde mwezi gwa 10 mwaka guno gwenyini omwaka oguwedde. Kati era n'oyo omwana mwenyini okufa era obujjanjabi nga ssente ze zambula omwana wange okutuuka okufa. Kati sinaawo buyambi bwonna balenzi n'abaana abalenzi 6 noono bona kati bona tebagenda kusoma era n'omwaka guwedde babadde ku government school Mbuya era bye bimu bakoze exam naye saafunye report kubanga saabadde ne ssente 9,000 egisasula ku Mbuya government school ez'okugyayo report z'abaana. Nganze saawa zino neetaagayo obuyambi bwonna nga obuli like nga capital sobole oba nange okutundatunda obuntu bwensobola kusiba omwana ono ku mugongo nengamba nkangende oba ngule kino oba ntwale wano. N'ekyokubiri oba wabeerawo muzira kisa yenna asobola okunyamba asobola kunyambira kwona omwana ne tufuna oba ekitongole ekimulabirira oba obujjanjabi ne babanangambanga nti muleete mu ddwaliro buli lunaku nze nja musibanga ku mugongo sigenda akoowa nga mutwala afuna obujjanjabi. Tomanya mu byakatonda ayinza kuwona ayinza akyuka. Omwana ono ngeri gye bagamba nti obulwadde buli ku bwongo naye nga abasawo be bagamba nti obulwadde ku bwongo naye nga tebaamukeberako nti oba bamutaddeko mu kyuma ne balaba nga obulwadde buli ku bwongo oba ne bamuteekako mu kintu kyonna ye nga ye abasawo ngeri gye bamulabamu ye nga ye ne bagamba nti obulwadde buli ku bwongo naye tafunanko obujjanjabi bwonna. Kati myaka 7 muzaala 2017.